Honorable Alion atabukidde mu Parliament ng'alangira Sipiika Amongi okuba emabega w'okuswaza ekitiibwa kya Parliament mu kulya enguzi mu kugulirira ababaka n'okuswaza ekinsi yonna nti nno Parliament ya wano yesinga okubba ensimbi z'omusolo. Ono avudde ku buzibu obuliwo obwa Sipiika Amongi okubanga gwe mugongo ogulemesezza ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba okuteesebwako mu Parliament. Kinajjukirwa nti abaka 186 bateeka omukono ku bago ery'okuteesa bagita bago petition okuteesa ku bubbi bw'ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yeegabira obukadde 5 n'abakamisona banne ebina ewamu omugatte gwe gwakawumbi kamu mu obukadde 7 ze beegabira ez'omuwi omusolo nga ne Sipiika Amongi naye yeegabira. Kati ebivuddeyo biraga ne Sipiika ne Deputy Speaker Mukulu Tayebwa ow'eddembe naye yeegabira nti kati ekiri mu Parliament omwo it's a cash bonanza. Batabuse nti Sipiika Amongi ya buzibu bwa Parliament era yandibadde agobwa ku bwa Sipiika we bituuse kubanga bakizudde yali mu kuswaza ekitiibwa kya Parliament kya Uganda nabo bataddeko enziro ng'abaka ba Parliament ate nga si babbi. N'abaka 186 abaateeka omukono gwabwe ku kiwandiiko ku bago eriteesa ebeerijja obwesigwe mu bakamishona ba Parliament Mpuuga nga kwali abayisizaamu amaaso nabo balabisa nga bali b'enguzi ate nga si bali banguzi wabula Sipiika wa Parliament amateeka gonna ge baagoberera alaze ensi yonna nti nno ye muli w'enguzi nnamba emu gino Museveni gw'ayitamu. Olutalo lunene njagala nkutwale ensonga ozirabe bulungi ozekkaanye kubanga kaakati Parliament eyo kyeyokya. Thank you, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, with due respect and with the proper interpretation of various court rulings, take an example, the one of Zake, where court ruled that Zake should be accepted back, reinstated to the commission. It is this same Parliament, led by Anita Among, who listen carefully, who disrespected the court ruling and locked him out till date. Right Honourable Speaker, it's this same Parliament, get me carefully, it's this same Parliament that is now going into contempt of the rules and procedure of the Parliament of Uganda. Right Honourable Speaker, our petition was very clear. Rule 110 of the procedures of this Parliament gave us various options to launch our petition. We did not look at service award. Actually, the rule does not have a provision. The rules do not provide any provision as service award for impeachment. We have various options, grounds for impeachment. We have grounds of misconduct. Help me with my note. We have grounds of misconduct. We have grounds of having insane brain. Yes, in case a commissioner. And we have grounds of incompetence. And then we have grounds of insanity. So when you look at service award, was not one of our main grounds or the pillars for the petition. Therefore, the court ruling on the service award cannot be a ruling to bring down or rubbish our petition. Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament, 186, pardon me, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee
to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence. To be on record, our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper, and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Mong? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when Gulu, the Speaker, Anita Mong, made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And now, we are monitoring closely. We're not about to give up. Thank you. Now, Honorable colleagues, I request we don't personalize these matters. Okay. Who doesn't know? No, Honorable Sechku, please. No, who doesn't know I've given you opportunity. Yeah, please. Who doesn't know in this country that our motion is being fought? Thank you. Honorable colleagues, Honorable Sechkubo, you received communication of the Speaker. If you are not satisfied, kindly write back. Okay? No, please, Honorable Sech. No, please, Honorable colleagues. Thank you. Next item. Right, Honorable Speaker, just one. No. Item. Right, Honorable Speaker, just for this. Let him mention for the record. Yeah. Honorable Sechkubo. Speaker, it is still within your powers. Leave alone the correspondences. Once the matter has arisen, whether you are declining it because of the sub judice rule or because of the res judicata, I know this Parliament is not transforming itself into some court. We are not. But also, number two, make a ruling in the chair, because all the requirements for the motion were fulfilled. Make a ruling so that it is part of the Hansard, so that the future generation can quote the same. Because this is a record, and the Hansard can only be the official record of this House. And once the process was underway, you make a ruling in that chair. Thank you. Not fall back into correspondences, because it will not be able to address our matter, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Sechkubo. I've noted your concern. Okay, I've noted that. Kind of allow me to consult. Okay, because even me as a presiding officer, I have technical people I consult. Thank you. Next item. Item 3. Bravo Sechkubo. Bravo Honorable Alion. Big up, bro. Thanks, bro. Yeah. Now we've got representatives in Parliament. Tuina babaka abatukikirira. Yalabbi yalama noi. Guno muliro gye bayita fire. Aye. Parliament ng'enyumye leero.
Wedda ndirudda wamwe naye. This is what we deserve as Ugandans. Some members come up and speak for us and fight for the nation and fight for our image as Ugandans. Fight for our money. Ensimbi zaffe bannange zibbibwa. Tudde eno ne tufukazana ne tubonaabona n'ofuna bino n'ofuna biri. Asijja ne batuuka at the end of the month oba after your business zibadde transacted ne bakuggyako omusolo omuyitirivu omunene. Naye nga gulagawa. Just to be given to some people, some individuals to enjoy their lives. And those individuals are not taxed. Mark you. Tebawa musolo. Baba wakasente ne bakegwera ne bakavenyula nga bwe baagadde. Kukwata obukadde bitano ne bamuwa somebody just for luxury. Mbutumwebaza yatukolera bulungi. Naye nga gwe okukola business n'ofuna amagoba ga bukadde bitano, obukadde ebiri biba bitwaliddwa. Oseyaza bisatu. Naye nga ate ozituuyanidde. Oba onkenga. Kati ekiri mu Parliament, Sipiika Amongi kubanga naye amanyi ensimbi zakozesa Banzibe. Yazimba amaka gagadde gali kwoleka ensimbi ya Banzibe mbuli yazijjawa. Nazimba jo nabi yazimba essaawa natono ne General Museveni ekisaawe gagadde. Ensimbi yazijjewa ya Byenzibe. Kubanga Museveni yabagamba nti temukwata ku bali banguzi. Bwe munabakwata kubajja genda ensimbi bazikozesa evunaayira. Baleme kulaakulanya ggwanga. Mulema mubaleka ne babba nga temubatawaanya bajja ziteeka wano. Kati Amongi yaziteeka ewaabwe obukedde yazima essaawa eky'omupiira. Kimala bakiyita biki? Bwe ekito gye kiri yakimwala 7 nga akigulawo. N'agula n'ente bwe yabuluti zaalina. Okitegedde. N'azimba essomero ly'abasawo. N'ateekayo bane eddwaliro. I'm not sure of eddwaliro naye nga ssomero ly'abasawo. Ewaabwe. Kati General Museveni byayagala. Kati mujja kubuuza Amongi nti sente zazimba ekisaawe ekyo wazijjawa ku musaala gwo oba nedda tayagala mugendeyo banga mujja kumulabisa. Mujja kumubuuza esente zazimba essomero ly'abasomesi ly'abasawo eryo zaavaawa tayagala mugendeyo banga mujja mulabisa ya Banzibe. Ensimbi ezazimba ennyumba eyo zaava ne I'm here to make it clear. One day on this earth, in this country Uganda, when General Museveni is not around, you will pay for these actions. You will pay back our money. You will pay back taxpayers' money. Whether they will sell your houses, whether they will sell your pitch, your bisawe, whether they will sell your schools, but you pay back them taxpayers' money. That I guarantee you. Mujja kuzikomyawo oba mwagala oba temwagala oba buli baddi we just pray eating nga muzannya nga mwekweka muzannya kwiso pado ebyo bye muli mu kuzannya mu kubanga temwagala kwerabisa temwagala ensetegeere temwagala kuzizaayo. I pity you because no matter what you do you will pay back that money. No matter what you say you will pay back that money. Zino likodi ziri mu kukola byafaayo ate zijja kusanguka zijja kubeerawo forever. Ssekikubo kyagambye nti temujja kutuwandiikira amabaluwa nga muyita mu nkuba muziga tuweereze musimanya musirike mupondooke ensonga muziveeko. No, twagoberera amateeka gonna luluzi tezitugamba. Petition ne tugireeta mu Parliament ne mugidireyingisa kubanga mwagala omusango gwa kooti gusooke guggwe. Okitegedde? Bwe gwaggwa ne mulyoka mujja mutugamba it's subjudice, court judice ne mutandika olulimi lwammwe. Naye nga kukonda lebo zaake Francis Butebi mwakola subjudice mwatyobola kooti temumuzzangako. Zaake Francis was never instilled ku kifo kye ekyobwa commissioner n'okutuusa olwaleero. Ngate kooti yagamba azibweko mangu nambiro. Sipiika Amongi yagamba kooti temumanya temusinikirako binnyo kandikiringi kamukorongo kamugosi kati nagaana okuzaako Zaake Francis Mutebi kuwa commissioner paka n'olwaleero. Olwo kooti yagiyisaamu amaaso. Kati beefudde mbuno bali hole nnyo bali so godly. Tebagala kumenya mateeka ga kooti, tebagala kumenya mateeka ga Uganda. Let's not play with our laws. Let's protect the laws of our land. Kumpuuga, let's protect the laws of our land.
But kuzaka Francis Butebi, we can't protect the laws of our land. Mawe. Mwe. Naye bagamba nti eryokanga n'etonya. Muganya eryokanga n'etonya tulabezenkanya emyeyo. Eno twantuuseyo nze I'm so happy and proud of my president, Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine, because if was not this guy, singa tuli wala yesimanyi. The guy is so wise. Yasooka n'atega Mpuuga akalipo. Asooka zuula omuzannyo oguzannyibwa mu Parliament. Mpuuga n'agugwamu baba. N'agamba tukulina. Kati Joel genda ovumbule. Ebyo byonna bye bakola mu Parliament ebikolobero with evidence tulage ensi amazima omulimu bagukoze. Singa tebasobola kusindikayo Mpuuga n'akwata mu nva ne banne twantegedde tutya nti mu Parliament bakwata mu nva. Wandi byogeddeko ne batona bujulizi nga bagamba bring evidence bibandi badde batuzannyirako kati. Naye omusajja yakwata mu nva baba omukono ne guvulu bantu gukwatira mu tojjaamu tukutte n'ekifi kya Molokoni. Tojjaamu. Ati obujulizi bwe buvaayo Joel geno leeta obujulizi obwo bonna tubukuba ensi mu maaso neemanya exactly what takes place in Parliament, who is a corrupt than the other, who is being used by General Museveni to misuse taxpayers' money. Omanyi no Sipiika Amongi yali afuuka katonda awo mu Parliament nga wa kitalo nga n'ababaka bava ku mateeka g'ekibiina kyabwe nabira nga tebakyalwawo Kyagulanyi bamuyisaamu amaaso balabanga battebandeke nga balowooza bali na backup ya Sipiika ne omukulu ono yaani ow'ebitaano Mpuuga Matayasi. Naye okuva Ssennyonyi yataganjula Parliament n'agifuula bwati mu bbanga najyo obujulizi bwonna. Sipiika yagenda mute yekweka bwekwesi buli kadde yeefulukuta bweefulukusibwe yekweka eri. Olabye ne babuuza nno kati aliwa yatugamba nti amanyanga gamonja gutwale Kampala kati bazze okuleeta amanyanga yekwesaddusa. Sekikubo wuuyo aze ku bya Mpuuga n'amalamu. Mukama oli wa muwendo oli wa kitiibwa. Okuwangala kuno okutulabisa ebintu bino nandibirabye ddi singa siwangaddeeko. Mukama oli wa ttendo. Gwe ekintu kiriwo ekiti nti General Museveni yali yakwata abaka ba Parliament n'abateeka mu pocket ya Anita Amongi Lwakwata nga abaka Parliament tebalabawo bakulembeze ba bibiina byabwe nga bamanye eri ewali amaanyi gaabwe. Ekyo kizibu ne Besigye yakirina kyamutuukangako era na complaining nga nti naye abantu mbakolera I use my power, my petrol, my time nengina nemba campaigningira. Owulira naye batuukeyo bava ku mulamwa gw'okukyusa obukulembeze ne batandika kukwata asawo nga basende nga bateeka mu nsawo zaabwe kubanga yonna ddi lwali gwera ali mu Parliament. Ebyo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine president wange gwe nalonda kigwe ngamba kyeyava yasalawo n'agamba nti no ze mu Parliament gino emyaka 2-3 gyali 3-2 kitundu gye mbaddemu gimmala kuba ndabye Kafunku n'ali ali wano tesobola kukyusa ggwanga ng'ono Katemba azannyibwa wano muzannyo we guggwera. Abantu betusindika eno okutulwanirira tujjeko General Museveni batulwanire eggwanga lyaffe tulizimbe bw'aba tuuke ne babasonseka matooke mu matama ne basirika. Mulaba mubaka yali so vibrant ng'anoonya akalulu ng'akube oluzungu ng'akube ng'ayogera nga musajja tujja kwekalakasa tujja kumujja omusajja nga takyayogera nga he's now mute. You ask yourself, what happened to this honorable? The guy was so vibrant. The guy was so promising. But these days, the guy is mute. What's happening? The guy was bought off. Now, guys fear to be bought off in Parliament because they know the world will know. They will never be voted back in that Parliament. That chance because we are not following them closely. Nobody was exposing them. They were being bought in Parliament, working for General Museveni. When they come out here, where we are, they tell us, we are fighting for you. We are fighting that Museveni. He's soon going. Then back there, behind there, they're supporting the guy to sit there, to continue eating.
Mula abantu butagala kuva mu parliament ne bagamba tujeko mu 7 awaluddewo nnyo that they know they are just completing their deals there. I love Joe Senyon. Thank you. You've exposed these guys. Thank you, Joel. You deserve something. If you are near Joel Senyon, please give him a chitwalo for me. I'll pay you. Thank you. Because if it was not Joel Senyon to expose all this decadence in Parliament, we wouldn't have known it. I love this. I love this so much. Because now everybody is exposed to what is taking place in Parliament. Now we know. Yeah, pew pew pew. Nenga gubi. Tetuchayimbira babbi mutusonyiwe. No. Olaba n'abakulembeze b'amadini. Bode so ebifaawo ku maaso ate ababbi bagenda kuteeka ensimbi ennene mu kabbo kaakati nabo batya. Bw'osembeza oyo mubbi n'omuyita mu kkanisa yo mbajja ayagala kuwe ku kisente abantu bajja kudduka abakkiriza bagamba priest waffe gw'oleeta wano ababbi kati nabo batya. That's a move nungi nnyo. We have to make them fear everything before they do anything. They think twice what will happen to me. In case people get to know. In case I am called. They have lived under fear. And we must promote that. We must keep it. That's a good move of transition. Awe tukute tunywezeewo. Wano tuli mu kaseera ak'oluvannyuma akasembayo bwe tukanyweza abasajja twongera baka akanyampale twongera okubajjako amaanyi gadi bakozesa okutuufu tubbalako babanga buli omu atya okwasosietinga ne Museveni buli omu atya okuyensimbiza omuwi w'omusolo bulindiriza ekijja mu maaso awo tugenda kubanga kyagulanyisa na Robert Bobi Wine ali mu ntebe bw'ati alamula. Mbaagala nnyo mwe bali kubaako omukama gwe nsaba nkuumire. Mbebaza ba subscribe bange mwe na subscribings. I love you so much. Thanks so much. I don't know what to give you but to thank you that I love you so much from the bottom of my heart. I love you so much. Mwebale ku subscribinga. Jetuvudde walanye eyo ku zero neka tutuuse wano. Tuwezeze emitwalo 9 n'omusobyo soon tugenda kuba tuweze emitwalo 10. I love you so much. We on our road to 100,000 subscribers. I love you so much. God bless you everybody and whatever you do, let Jah bless you. I love you my subscribers. I love you my viewers. Thank you. This is for you. Thank you so much. Thank you so much. I'm just waiting for that day when we've clocked it, when we are now 100 subscribers. I'm just waiting for that day. I know it's soon coming because we're moving. If you haven't subscribed to this channel, to us, I kindly ask you, please subscribe. The news is always here. We're always here with the best, and we're gonna be with the best. I love you. I love you, my viewers. I love you, my subscribers. This is for you. This is the thanks for you. Thank you so much. Let's do it. Tell friend that let's subscribe to 2 of us. Let's make it 100,000 subscribers very soon. I'm thanking you and I will continue to thank you. I always thank you. Thank you so much. God bless you.